Yensoke tandika tutandika butandise era nga tugenda maaso mpola mpola. Entandikwa firimu egenda maaso mpola mpola. So nga bagiyita Lwoyagaliza mukakitaawo. Twaga tumanya amakulu g'olugero luno. Entandikwa egenda maaso. Kakati otandikidde aliwo munnaffe apo yeemu. Ali ku livono agudde ku vono. Mwana. Yala. Mwanangu aba safari oka. Embeera ennaku zino si nnungi okutwaliza awamu. Piseewo wali eri bubuloka bwange nesanga tebuliiwo. Kyonna yaddawo era sayizi nazigula. Era bwe ntuuseewo mwana akamwenyumwenyu ne kajja ne ŋŋamba kati. Kakati bannaffe bano embeera yakuyeeya. Bakubi ba buloka. Naye ono ekyasiisa okumulabika ndi kimukyusa mu mbeera. Kwe kulabika nti buloka ze zaakoze ki? Zaatondeddwa. Nasooka ne yeebuuza kiki buloka zaatondeddwa zitya? Nenga akyali wangu ye munnange atonde maali eno nzijemu gyenzijemu ye namunyumya togoli wange. Kati ono yennyini yatunda buloka za mukwano gwe. Baleka. Omanyi okuba ni mukola mwenna oli najja atunda buloka zo ng'obadde osuubira nti kale aba yazitunze akasente weekali nga bulijjo naawe otundeze n'omuwa. Kati ono yatunze yadde n'obuzibu mwana nadde nina okubetinga enselula. Awulidde mwana alina ekiga mu betinga awo mwana ne lwakuba embalaasi gye nadde nsibyeko mwana yalinye mu kannya. Simanyi mitwalo ena. Omuye yatunze buloka za mune n'azitwala sente mu zzaala. Azizaazise zikola amagoba gy'oli waliwo ebijanjaalo ebibala nga tebisimbiddwa. Nja kuddizaawo kuzange kagwe manyira bumanyizi manyi entuuyo ze natuuya n'obungi bwazo nga nkuba buloka gwe nojja kuntuga egwe ontuga naawe gwe naawe ontuga obulyaza amaanyi obukumpanya bubi tozanyiranga mu ntuuyo z'omusajja. Efirimu ekyatandika nagambye egenda bulungi nnyo wali mu Perfect Videographic Emaya Center ng'okirira mu paaka enkaddeawo. Essimu eri 0705303263 bw'oba ogenda okulabika nti ono weetuusaako firimu empya ez'omulembe z'akafuluma mu bina Uganda ne mu z'abazungu. So munange gye tuzaaliwo omwami avuggula eddagala. Embeera gy'ali si nnungi musajja wattu. Yalwala olukololo. Awulira. Bannange. Kyatandika kabulandise. Mulimu ze bayita ennyimbe ez'ekirago. Kama Katonda. Musajja atuyejjusa olumbe lwe yafuna. Ennyimbe ezimu zangu okujja naye okugenda si kwangu. Kale nno tumulabye ng'avuggula eddagala naye nga n'omusawo amutunulira ne yeewuunya. Kirwadde kyali kimuluma. Kati omwami ono gutwalengedde omukulu wa buloka yatuze munne. N'amaanyi agakuba buloka ne gamuggwamu. Naye aba atambula agenda okwetegereza lwe yagudde ku kkubo. Firimu yaffe ekyatandika butandisi ate nga tugenda mu maaso. Kuzibu ki? Mutaka. Wagula. Owaayo badde ki? Mwana. Badde nva mu ddwaliro gula ddagala nzireka naye nemereddwa tuuka. Olumbe luluma. Lumbe luyinza okuluma ate bannange ennyimbe ziyinza okuziŋŋama mu bitundu eby'omubiri. N'owulira ng'emirembe gikuweddeko emirembe nga gigenze. Olumbe we lugenda mu magulu owulira nga agatambula tolina. Olumbe we lugenda mu mutwe olaba muntu butaba na nviiri. Enviiri zimera kiwalazima. Enviiri zimera kiwalazima. Kati enviiri z'ono awamu zaavaawo. Lumbe luluma. Luyinza okukyusa foomu y'ebirevu ne bifaanana empeke z'emmwanyi nga birevu. Ekyatandika butandisi. Yamugaa kakwateko munnange ndabe nga nkutuusawo gy'olaga ewuwo. Nagambe zigenda mu Perfect. Wali eri ku Emaya Center. Kirira amaddala mu paaka enkadde oba okuba essimu 0705
30-32-63 wetuseke kena Uganda ekipya ky'omulembe kyonna ekiba kyakafuluma saako ne firimu ez'enjawulo endala. Musajja ate atandikira okulekanya annyonnyola embeera emuliko. Yalinako omukyala najja amufaako naye ng'omukyala yalina obulwadde buno obwammwe bwe muyita obwammwe obwajja. Kakati obulwadde bwe bwamusigalamu era awamu ku mutwe ne wabanga wafuuka wa lusenyu, obulwadde bukuluma omutwe ne gufuuka ogw'olusenyu, enviiri nga tezikyamerawo nga bulwadde bwe buleeza bulwadde. Obulwadde buyinza kuluma bulwadde bundi bubi ate uno yalwala kalusu. Yalwala kalusu. Okuyamba kwa buli omu era buli omu yandyagadde okuyamba. Njagala olabe yamugamba nyamba onkwateko nzire ewaka kapakati kyendowooza kuba gye nkoma okwera mu kuba eno n'ebirowoozo binneesomba. Engeri ono eyabunsiiga bwe yafa nange endowooza oba ngenda essaawa yonna. Kwata mpoleezi enkizi zavunzaawo tonyigaawo nnyo. Gira omukono tulabe. Efirimu egenda mu maaso. Bulwadde bukuluma n'obanga atabankanyama wa mujimu. Gira neerippe. Kuba ono myaka gye tegyeweeka yakamuweese. Gira neerippe. Bulwadde bukuluma mutwe ne gufuna olujja. Mutwe ne gumeramu olujja. Kale n'ebintu si byangu. Efirimu yaffe ekyatandika butandisa ate nga tugenda maaso nagayina ate nga bulijjo okuva mu Miss Productions. Tutandika butandisi twagala tumanye ku mulundi guno ludda wajja biggwera n'obulamu bw'omuyisiraamu ono. Kale nno musajja wattu nga bamukwatako engato yadde azeeyambudde obulwadde bukuluma n'owulira nga engato ezitowa n'amakere ndadde ava zigula aracuzi. Ono kyava amukwatakwatako munnaye nga amuwooyawooya. Tugende. Efirimu etandika butandisi. Bakugambye beera mwegendereza abasinga obulwadde banne mu bufuna nga ssanyu lye munoonya naye ate essanyu ne lijja lireeta amaziga. Ekyo kiri mu butonde lwakuba abantu sibamanye. Manya buli wosanyuka ennyo era buli wokiita nnyo okufunya essanyu eringi suubirayo amaziga. Era buli wobeera mu mbeera ennungi eyitiridde suubirayo embeera embi eyitiridde. Kuba buli woyambuka oba olina okukkirira. Kale n'emitendera gy'ensi tegiyigika naye ng'obutonde bwe butyo bwe buli. Yayagala nnyo okufuna essanyu eringi ate obulwadde bwe yakungula kyava amukomyawo ewaka. Ono ye mukyala gwalina omupya kati gwawangala naye amusanze agudde. Ngenda okumutuukako mwekkaanya nga yeye ninaasinze ensubuga. Yali ayise ku nsubuga naye yalengera muntu agudde yali amanyi bano abayaayi oba yali akoomedde ennwaye ku jjoba ennwa n'emuyitirako n'emugunda awo. Namugamba lekera ugende mu ddwaliro. Tamanyi nti obulwadde bugonza bubinya ab'amagumba yegeyege. Tawulira. Namugamba olunze nno mulete ono nno mugumu nno naye ye mukazi we. Mulimu abakazi nga babeera awo oli nagamba ye tatya bulwadde atya lubuto nga waali. Ona ngamba nina okumala kulya ndyoke mmere mpeke naye ontuuse mu laba olumbe kyerumukola. Amaaso olumu gawaguuka olumu amaaso nega kulya mutabanyina obuli obulamu obukooyi njagala olabe nyakundeka nga ndi namwana tomukambuwalira yamugamba mukwate bulungi kamunguluze yamukutte namunange tomuyisa bubi nabo tusobole erudda n'erudda laba lino ddogo abantu bako kati ono ssebo mukyala takkiriza nti balina obulwadde buno obwammwe obwajja babantu bako tebalina yagamba nti eryo ddogo bawange bamuloga tebaagaliza bwe banda bakaviiri nga nnyirira
ne balowooza nti maama eddogo ne balisoka disimba musajja balowooza mbulijja tuluma ffenna nze terijja kunkwata nalayira eddogo liri eryokugundi liyinza obutakwata ono bange bamuloga bulozi tebakulimba nti alina obuwuka bulwadde omukyala awakana bbaawe si mulwadde ate nga ye omwami agamba bamukebera ne bakizuula nti mulwadde aleke nnyina ye alina omukyala gwe yafiirwa wamma simanyi kituufu naye nze sijja kugamba nti ogwo musujja enfirimu egenda mu maaso era nga twagala okumanya luddawa gye biggwera tugenda mu maaso n'ekifaananyi mpola mpola kale n'ebiseera byatambula naye ate oluvannyuma lw'akaseera gwe bagamba ddogo kisito banji muzeyi nsubuga ali awo wewe maama omulwadde bundi bubi obulwadde bunzita ono ennaku zino naye alabika abeera wano jjukira yatuga munne ate bw'amala okutuga munne yali tayinza kuddamu kubeera ku kifo kyekimu bamu gye yamutugira yalina kuleka kandi akwata kkubo okunoonya ate obulamu obulala tugende mu maaso ebintu nno si byangu ekyamazima omusajja nsubuga olumbe lwamutuga naye ajjukira nti wamanya bulungi mwami wange bamuloganga ennaku ez'obuliwo kati ate nga yagenda okufa musajja atonda abeera wano kati omukyala amujjukiza amugamba muneyo manyi eddogo engeri lyatta omwami laba mbubaawe yafa ddogo ate babeera mu nnyumba babiri kati nagenza okwetegereza mu nnyumba muno babiri mwe tubeera nze nga namuwandu ate nga naawe oli awo mukungubazi so ng'onkuumako watya ng'onzaddemu omwana gwe twala eri naawe sya nkuzaalemu omwana ekyo kiri kafuuwe tubeera wamu ate okubeera wamu kitendeka mbanga yeetuze kati ate oba weetuze otya bannange naawe ndi namwandu w'omwami eyaffe eddogo ate naawe osobola okubeera omwami wa muno kuba tubeera ffenna bikakabyo bintu tebikutiisa bantu bakukyalo boogera ne bayogera ninze wandinzaddemu omwana siri mukyala mubi naawe okiraba bulabi ozaalamu akaana akakufaanana ono naalyoka atandika otunulanga atunudde emagombe ekyo tolina kukitya ennyumba wendi jangwe mu kisenge weeri mukazi mukulu mbu ayagala kuzaala kaana kalala baawe yaffe eddogo nga tebannazaala baana bawera yatandika okirowoozamu ne owaayi nakugambye olowooze ku ekyo ekintu ojja kudda no mubyokwekubagiza gwetandika okutunula ng'oluyi era oba toyagala kunzaalamu mwana wano wakulemye nze sijja kubeera na muntu mbu simanyi nkubudamya kyokka nga toyagala nakukola byenkugambye
tonzalemu omwana oba noyinza namuyitawo oba tonzalemu noonya gyodda kanfulumya ebintu byo musajja watu yatya ne bamugirayo ebintu bamugoba jukira ekyalo gye yali yaddukayo munne gwe yali abeera naye mu mbeera embi yamutugira mu nju kati ate okuddayo yabirowoozaamu omuntu agenda kukola atya mukazi angoba omukazi angoba yarabbi ngenda kukola ntya aye alabika bbaawe yafa ddogo kuba ekyenteesa baali bagamba mulwadde wa kawuka naye bwe yafa kawuka kuba nnyinza okugobebwa ne bangobera obwereere ate nga wano nnyinza okubeererawo ku bwereere ye abafa akawuka kaba akawuka bakaleeta kubanga kaluma miti ko kaki egenda maaso n'akomawo ne kalabiriza akakyala kano obuyaayi obukajjudde baasi kakati wayita eddakiika entonotono oluvannyuma ng'ayisa eddakiika entonotono eyasibyeko ekinyolo oyinza okudduka mu gaboni avaayo awujja kasigiri kabadde kakutte kabugumya akasigere agolola embirizi bamuleeza ebikya bannaye emukyalo ono eyagalidde mu bwannamwandu musadde ati ava afuluma bino besaagala kikinga otunula nga awunyiriddwa atunulewo ebintu bive gaweddano omuntu webuli muntu mukulu ate bannanga oli muzibu todduse ne badduka bannanga egyo emisinde leka naawe anvaako leka n'okundeka saagala vaayo efirimu egenda mu maaso kakano muwalawe waabwe watuukira yalina abaana be yazaala mu mugenzi kyava amukulisaayo paneyo mwana wange ensingo tebanga emumenye munnange maama abadde ali mu bijanjalo byafumba kituufu era byabaddemu efirimu egenda mu maaso bagamba Lwoyagaliza mukakitaawo lutta nnyoko kati agenda okubuuza ono omwami nti agenze omusajja otomwesembereza la maama watandika okulabula omwana we maama simwesembereza ate nti naga kizito musajja mubi kizito n'erinnya lye litasalwamu munanga okizito mbu muyi yalwala ki nkugambye jukira maama naye bulijjo yeekubira omupiira akimanyi bulungi nnyo ni bbaawe yafa bulwadde bwammwe buno obwajja kyokka n'atandika okugamba mbu omusajja yafa ddogo bangi bafidde mu mbeera eyo oli ne bamugamba olina obulwadde bwejjanja baawoza ddogo mayembe kati maama bw'amala okimanya nti akavubuka kano amaze okukatta ebintu bizibu akavubuka akattattanye kati ageza okutangira muwala we obuteesembereza muvubuka oyo kuba ebintu byetumiikiriza ayinza okubaako emboozi gye banyuma negenda ewala bwegwa amakerenda kiba kibi ngako oli mulwadde maama ng'amulabula okitegedde mwana wange gwedda mu byakumamiza bajje bakusiga obulwadde ano tuleetera obuzibu ze nkubuulidde enfirimu egenda mu maaso ya rabbi muvubuka bulijjo mulwadde kati ate ne bamugani muvubuka mulwadde yatya nnyo Amina yesuwani mwana wange kati yadduka agenda ku luzi okimanyi tegedde ani yamugambye simanyi naye maama alabika yakutegedde kalina ekyaddala ekabeeyagala ebintu bino ndoza tubireke kati maama we ng'abadde amulabula mbu simanyi taddamu okwesembereza ono tabanga akimanyi nti twagalana okimanyi nnyo maama ŋŋambye mbu simanyi siddamu okwesembereza nga oli muyi oli mulwadde wakozi embadde ebirwadde olaba ng'omira eddagala
Chokanze nalaba mama sikulaba womira ddagala mama atangamba oli mulwadde. Kati yeewuunya nnyo omukazi ono kubanga yalabudde muwala we n'amugamba butamwesembereza kubanga yakayoola dda ekituufu akayodde ku makya ga leero. Mama alabika ayagala twawukanize. Kati ng'amugamba ekituufu maama ayinza okuba atatwagaliza ali mu kutulemesa. Kumbe mutaka akitegedde Kizito. Erinnya eryo terisalwako bannange. Alabika yakulaba. Olabika wayenda. Kati ebyewaka tubireke tujja kujjangeno. Kati ng'amugamba tulina okutandika okwekweka maama aleme kumanya. Kumbe Kizito ategedde nnyina w'omwana ono omuwala ayinza okuba yamusiiza akawuka ate nga tayagala ye kamulume. Mukasajja atu yeewuunya. Kaakano no wayita ennaku entonotono tugenda mu maaso. Kizito alina emboozi nnyingi n'omuwala ono Amina. Ngenda ku luzzi. Ndio mwenze ku luzzi natuuse n'entuula n'otuula sikula. Kaakati nno baalinga basinkana ku luzzi nga kiggwera mu biti kuba laavu y'ekyalo eba ya mutalo okusinga. Kuba omuntu aba tanneetongola. Ttale lye likimala. Era n'oyiya n'oyita waakiri emiryango n'oyangu. Eggulo yantumye nnyo. Oba siramu. Kati yabasanga banyumya. Nagamba ntya? Mama ntenkoze. Oyasama kiki? Nagamba ntya? Otandika otya okugatta emboozi ne kitaawo? Taata. Wulira ebigambo bino. Swaza. Mbaswaza kasalaba. Nalubuto. Anyumya ne kitaawe. Yaddemu ati. Sabo muli wano ye nakusitamye mu kitaawo. Wala. Kati maama biki byogera taata owaabwe. Wali. Mubadde munyumya ki? Sagana. Sagamba. Kumbe maama afunye obujja omwana tabanga amuyengerera. Efirimu egenda maaso yakakuba empi kesiriwaza nnyini. Gwe naagala firimu empya ez'omulembeze bazaakafuluma Perfect Videos ku Yamaha Center kirira amadala mu paaka enkadde awo edduuka okube ku ssimu 0705 30 3263. Wabeerewo puroguramu ey'okufulumya firimu empya buli sabbiiti beba Perfect Videography. Kade amala okagunda empi katambula kadda ku ttale kubanga baali bateesa tabamiruko waabwe wa ku ttale maama tabaagaliza kubeera nga banyumya. Ekyamazima lwakubayagala muvubuka ono sendeka vaako katulabe empi nzendeka nze Kwatakondeka. Labayo. Kakati gwe ddala. Kizito bulijjo maama omwagala nga abadde akuyita taata. Ebbanga lyomaze nange tosobola kulaba n'oyawulawo amazima. Kati wankubi okozeewo. Kakati oyagala. Bamugonze biyi Kizito nga bodyguard defender talina kyakoze. Naye kakati era kati. Kizito. Kayo bireke. Kale sirikawo baby. Jangu. Ate nga tugenda kweyagala nnyo nnyo. Yamugani ngenda kwagala. Toyina kuleka ndi ogwamu essuubi. Nze gwe gwenjagala olinnyoka ali ku bibye obo bonna bubadde bwakunnemesa. Aba ali mu kuseeseetera anywezezza yakasirisa. Muzeeno. Kati kembatte busi. Lwaki mumalako emirembe gwe Kizito naawe? Kizito omwana okola kino omwana? Omwana n'apirimpya. Lwaki obeera ku mwana oli eno osirisa mwana sibaddeewo. Sibaddeewo nsirise nvaako naawe. Kizito gwe gusajja gwe ku Kizito. Kizito nnyini guzito waakwani. Yesu. Olwo nalwo lwali lutalo lulala. Maama nno yeesala zimu nno mu kabi ate obulwadde obumuluma sibwagala nnyo mbeera mbi eyo. Ali ku zidonati ziri munno mu kabi. Kali Kizito embeera yamutabukira n'anoonya gy'addukira wuno akomyewo. Ngambye nti nsonyiibwe. Saba kusonyiwa bannange oli muntu mukulu muno muteesa. Aye togoba musajja bw'otyo emisinde egyo si mirungi. Ddamu era byonna. Kali nga byonna ebiriwo biriwo binsonyiwe sigenda kuddamu kwesembereza mwana. Kusonyiwa oli mwana wange. Kusonyiwa. Mukwano nkomyewo. Baby nsonyiwa. Laba gwe bayita baby. Abasebo. Ngirabye. Munnange. Wanjoga. Mboneredde nga ngonjoga ongattike nze n'omwana. Ebyo neŋŋamba ekyo kye ekisinza okundeeta. Munnange. Siriki. Nsabola biko okubanga onnyamba. Wabula ntufunawo ekyokuyiga. Omusajja eyali bba w'omukyalo ono azaala omwana omuwala ono. Kuwe kibone. Amina. Yafa kawuka.
Maama bw'akimanya nti akalwadde neetandika okwekubira akalango nga baawe yafa eddogo baleme gamba nti naye abulina. Kumba anoonya waakolera ettima asiige omuvubuka ono Kizito obulwadde. Wano. Bw'amuzaalemu n'omwana. Wano. Kyokka omuvubuka Kizito yali mukwano ne muwala wa Nakyalo ono. Tamubala nga ali mu myaka gya nnyina. Kati okusonyiwa ngenda kuba kibooko 10 ate nga ddyo okwatayo njitta. Bannanga abakazi bakinye ku basajja ne babayita kabonero kabinyo kano mugenda kasasulira wa omusajja kuba nyo galamiziddwa omukazi ku lw'okuba yena nnyini nju muwasola galamira mutwe ku ttaka. Zibeere ttano. Bansalireko woowe akuba nalinga akuba ente. Woowe eyo sigibala woolekana sigibala emyaka egyo gigumira embooko. Saagala kumanyeera. Omukazi ati omusajja. Omukazi ensi eragawa. Bakibookoze nnyini. Kino gye bayita emiga egy'abaguta gy'owulira. Kati awo nno. Awo osonyiddwa kati oli mwami wano. Ddamu weemoolere wano. Oddamu ne weesembereza mulango ojja kundaba. Efirimu egenda maaso. Musajja ati yakaaba dda mu nju maama. Era nzaani. Yaye maama. Kamba gwe. Ha? Nze tebammanyiira. Ddamu kummanyirirako wano nnyini. Gamba nja kukozesa. Olina okunjagala ale nga toyagadde muwala wange. Kakati oluvannyuma. Kulikayo mukwano. Etoko lisansiibwe. Kibuyaga yagiseera lyaguddira. Alina okukola nga nnyinimu. Alina okukola nga nnyinimu. Naye omanyi okimanyi nti nkoye embeera y'omu ey'okwebbirira njagala ove mu kisenge kiro gye mu kisenge ekyange. Ni bannange babadde nno buli omu asula wuwe. kola byaggwa. N'ekiri kintu kyali kimu naawemu. Sebo tugenda tandika kusula ffenna. Musajja watu yawulira nga ayagala kaaba. Osooka n'otunulira emyaka egikulagira nga gye gikuzaala. Ate nga kati ebintu engeri kiri nti ono yina nnyini maka byafuuka bya komandi nkola y'amagye. N'afukamidde. Koopulende. Ne mukadde. Ne banne mukadde naye lwaki tondeka? Ekiki? Mukadde go bankaddiya. Gonzaala gwolina birth certificate yange. Maama gwe wanyonsa. Olubuto. Kati ompita mukadde simanyi maama mukadde biki okimanyi nti naakani olubuto ondulina. Emirundi gye yakiika omukazi ali lubuto ate nino luzaala. Byogera bitegere. Ebyo by'olikoma okulayo oli wano oli kubula kwekasiruwaza ggwe. Gwe tunulanga enso embobya. Naaba. Era nze n'abaana njagala. N'agamba n'abaana ngenda bagamba. Baabwe yali yamuzaalamu abaana 2 mu biseera byabwe biri eby'obulamu. Ku 2 njagala olondeka ekyo. Yamugamba nti nkubuulire. Okubeera nga ndi muki. Manya nti nze mukazi wo. Era bw'okigaana ng'ofuluma ng'ogenda. Ng'omugenda nga tosobola kunnemesa ggwe nze. Kano akabuto ko nja kazaala. Akaana ko oli kasanga. Mumbeera mbi kutuuka. Efirimu yiino. Amweyondera. Toyagala nkuwe ku mmere nga nfukamye. Ne kakati nze mukadde nkufukamiza ntya nga n'abaana bonna kwaba abaana bolaba. Waliwo afuga gana maka gange. Wulira. Abakazi be bato weebali. Afuga. Gwe nno olabika oyinawo ekyo. Yamugamba ng'olina ekikutawaanya. Enda. Nja kukikumaamulako. Tujja kunnema kukulabirira. Weesiriwaza wano. Neesiriwalizaako. Mulamu munga. Yagala kwesiriwaza. Kati ssebo ono omukazi kye yakola ng'akwata ekkubo nga atuma muwala we. Sibutumidde nnaamye bulaami. Ng'amugasenga awo mundabira. Ewa mulamu we. Eyali muganda wa bbaawe. Gyasindisa omwana genda ogira owummulirako eyo. Akasente kale. Kali ng'amugazi no zaakulya mugonja n'obunyama mu kkubo. Munnange naye njagala obeere wempisa. Efirimu egenda mu maaso. Beera wempisa mwana wange. Njagala obeere omuwulize wa ssenga. Empisa emyaka girina okuba n'empisa. Kale maama. Kale maama mundabira nnyo. Bonna obandabira maama. Oyo kagenze. Awo yalaba nga awonye. Ogwo omumwa agwejjeeko. Osanga naafuna wenywera amazzi. Osanga omusajja oyo anaatereerako ng'ava ku mwana omu. Abantu bajja kuntegeeramu omusera.
Ninakutereza musajja ono. Nino mutereza nno. Ayagala atereze bbawe nga teri wa mulemesa. Wabula n'olulimi. Kati nga ajja mu miwogo. Bane mwami emiwogo nga gisakaatidde. Muwogo gyakola akabira. Muwogo gikoledde ddala akabira. Simaki. Obono gwe tuba tusima. Tugeye tufune ekyokunywera ku caayi. Muwogo oyo guba mugaati gwa mukyalo. Wanji? Nderako kusirumu. Ne bannange kati eno ekitupa by'okudde wakasi kirago bonderako owulira mu bitola bange emiwogo gikoze akasaka. Owulirako banno bufumbo bwa mpaka. Onteekawo amagulu omusu muntu bamulerako banne bali babayita ba bebi naye gwe oli wano walemera ku kyenkaŋŋa. Gwe bagamba emyaka gigamba nti bw'obeera n'emyaka laavu nebanga nze atasaana kulabirirwa. Kiki ng'otunula ng'awunyirirwa. Toŋŋamba nti laavu gyengwa ne bano musajja gwe. Kiki lwaki naye ompisa bw'otyo? Bebi. Mukiki. Kizito. Kizito laavu ndokinge laba Kizito. Ebyo nawe byambuzabuza biveeko byakito. Firimu egenda maaso. Taata byambuzabuza biveeko byakito. Namuyimbira akayimba kyovala abavubuka bangi bagenze nnyo mu bakadde abawala muyiga oyimbira abalenzi bammwe. Laba emyaka. Bannange gwe maaso taala oluyindo lwoyina akayindo neza. Laavu yemmenya mwana gwe katondera alerako owulira omuliro. Owulira. Mubutuufu wabi. Mwana gwe wantuuka wala mubaddusa abanziruka ate gwe wayinama. Kyenva nkuweweeta nkwagala. Munakuweweetangako n'omuddiza. Mbwawo tuneno. Nkuyita tompitaba. Kanyama wange obadde otya? Kanyama. Kamiiti wange kabode. Nkugamba munange onzira. Mangi bebi olwenkuyimbiramu. Akayimba olwenkuyimbiramu nange ddamu kamanya g'omusitokwa. Ndabe ng'atondera mukundera tuli bantu bakulu teri alaba eno nayo kiggwa ndeka. Naye Kazi gwe. Manyira kamuli oluyi. ojja wano waŋŋamba otya. Mulimu abakazi abatamu. Omukazi yakwata omusajja n'amuwunda empi. Waliko omutege. Sagala kumanyira. Ojja wano. Gwenno nange nkoyo kumanyira kati. Sema waŋŋamba. Kumpereba obulwadde obw'empako obwo. Ojja kikola. Kazi tekirina kisa kirabe. Yako jango ozala mizaala. Nkuzaala nze nkuzaala gasiya. Tayagala genda ku mirimu. Kyokka nze bawalowooza nze najja kukola mirimu kuntawanya kansumbwa saagala. Andeke nange ndi muntu. Obale tonnaba kumala kwoza. Firimu egenda mu maaso. Kale mami nena mbadde nnako wendaga katono. Ate olaga wasiri watera naawe ogenda kuteweragala kwinjira. Mbadde ndagako. Sasa gwe mu bijanjaalo. Firimu egenda mu maaso. Ono ye Muteya sigala. Abeera ne nnyina. Okimanyi muno maama yatuleetera olumba awaka. Bano kati kumba Amina gye yagenda ebintu si birungi. Era abaana be yasangayo baali bakozi naye Amina si mukozi. Ekyo kibaviridde okuba ni omugenyi ono bamukoowa. Mboli yajja kuwummula teyajja kukola. Mazzi agange nkasanga n'agamba nti we kati we tuleeta amazzi okuva ku luzzi ewala eri ne kaganaaba nga tekagakimye tekagala kukola mulimu gwonna nze sijja bbikiriza naye nno waliyo embalangu si wangu kakanno waliwo ali ku TV kyekino nno kigaanda kyamina ekito naye nno weegenderezanga nnyo abantu embeera zaabwe oluusi kiba kyava ku bamaama baabwe kati kumbe bannaye maama nga tayagala ntambule naye mwana gwe wangonza omutima bannange oba wangonderezaamu naki kuba oli kaseera mba nkulowooza tugenda mu maaso kati bebi omanyi geragenda owaate ebintu by'amasaaniiri nzajja kuyambako mu birala kaakati Benja yafuna ekikyala
bino ebyabawala bano abakyasoma ajja n'akulabako kati omanyi abasajja bonna omukazi gw'oli wangala naye omulabira mumbeera mwalabikira nga z'okulabako gamba ng'okwoleza ku ngoye n'okufumbira ku mmere olwolumu lwabaawo n'omanya nti omuntu oyo alimu essuubi naye sabo kyamugamba kyo tekijja kuwaata kuba tekyagala kwata masanda oyo taba mukazi she's not a wife material ate Katonda yatonda abantu lwakuba abantu tebakimanyi oyo mukazi gw'oba oyagala ate oluusi tabeera wakuwasa mulimu abakazi abatonde nga si bakuwasa ekyo mukimanyi neweesiba ku mukazi ono bwe naye oluusi aba akwagala era bw'owasa omukazi omulala nga kimuyisa bubi naye nga ye yatondebwa nga si wakuwasibwa ng'aliwo okutambuza bikolimu kakati notudde ewa maama maama afuna essimu alo osibye otya nno mulamu akubira ku mulamu bw'aba ayogera olowooza empisa eziri mu ono bali batya abeeyo oyinza olowooza empisa eziri ku ono amiina munnaye nkukubidde kubuuza laba muwala wonna nnyo ng'ali eyo muwala wa tamanyi gy'ali omuwala omuto omwana kati omwana yafunye omulenzi ewaka taliiwo va wano lwali lunaku lwako abadde amanyi nti nono naye ke bamugamba nti yagenda wasenga naye gye yalaga kumba oli teyagenda wasenga ngamba mbw agendako mu sitense laba nga mugamba seesa mu bijanjala ngenda okudda saamulaba ngengamba oba agenza ayitiddeyo ng'ajjako ewasenga mwana yali biwanvu olwo ate mbadde nkuba ku ssimu yo nga ssimu teriiko iyo omwana wange yabulirawo tamanyi mwana we gy'ali ekintu kino kyongedde omumalamu amaanyi simanyi sijja kulimba mulamu munange simanyi kuba nze mbadde simulaba na gurupu omwana yaddawa agamba ati wayinza okuba nga alina gurupu eyo emikwano gye nga gyegyamulalula nga yalaluka tugenda maaso nagamba ezigenda perfect videography simweriza olu 705303263 era aba perfect obakubirako nobabuze firimu empya eba yakafuluma bazikutuusako bulungi kakati tuddako ewa akabanana akabanana kaba kali wano ngami noono owaayi bana mujebale maama nga mwanyiriridde mu kkubo nsaba babuuzaako ate olabe tuli bameka sembere eno mu ofisi ali mu yafesi atiriga buloka omutirizi wa buloka konka yaziteera hati zakaleta endali kaligambagamba oli wakuno nti endi wakuno layira bakuno abola ngamba manyi bonna babi naye kati ate gwe ku bulungi bwo nebunya okubanga oli wakuno banange nkulaba nzenna nendabanga eggulu eriguddwa omanyi nti ogwe mulyango gw'eggulu akulaba aba yeesiimye maama banange kali omuyaaye abadde agenda kubajisa katiba abadde agenda kubajja katiba kali nga mugakwata nsooke nkuweemu naawe webale bambi abadde agenda kubajisa katiba ka buloka centers wadde omukazi ayagala kwongera ku mikisa gye kali nga mugamu neeno ofiisi yaye koini wano ojja nondabako wa mizigo nnyo omwami ono alina emizigo ate abeenu emizigo 05 sebo nasaba enamba y'essimu 2,000 zawaddeyo kazi munswaziza nnyo 2,000 afunye enamba y'essimu yaliyo nga saala kujja nsimante ko lyamula asooka ku yenze Amina okimanyi Amina eba Amina yennyini kuba kati ate ng'opadde enamba Amina maama Amina la oyinza okuba nga senga waali kati abeera ne senga kati amugandi olina okuba nga senga taliiwo tokubanga senga waali kale njakubira
Nice to love Sefujane. Amina nga yeyongerayo kumbe agenda okulengera nkalimu ekkubaawo nja kufuna efirimu egenda maaso katuddako ewa Benja yayina munywanyiwe kalinga mganira omuwala muyaye mwana kiwala nakirabanga kigumivu kya musitokwa neŋŋamba kino kijja kujja mu bufumbo neŋŋanje kukiwasa naye omuwala tabwata tayoza ngoye mulimu abakazi abajja mu bulamu bwaffe bo nga nsomba byuma nga batwala butwazi ssente ne mbamu n'abakazi abajja mu bulamu bwaffe ng'ate bo balina makubo gayingiza kati omukazi ono njagala mumugoba kuba nalabe talina makulu ye Benja ayise munne yentwasigera dorigino n'emuzigo bayita kati nga mugani njagala onjiyeze bannanga abakazi mulekerawo okubeera ebizibu eri abasajja mubeere omukisa eri abasajja ono aba ali mu yafeesi abala bitabo amakulu buloka banna ogenda okwetegereza kumbe Kuala Lumpur Kuala Lumpur yamutegedde naye musajja golimu amagezi munyimira mungani mungatikangane Amina oyinza otakungatikana ayagala Amina sagala kumanyira ekisanja kyo kyaweddeko oli wano weesibaasa wano sikwongera kirala genda sikwongera kisanja mfa wano